Tukwaniriza nnyo ku Babi Television Uganda yena gyosinzira okutambulira wamu naffe nkugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo era weekuumire ku mukutu guno okubanga ofuna updates oba amawulire agagwawo mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala ag'enkyukakyuka nga we tumanyi nti ffenna tuli mu struggle yakubanga tununula eggwanga lyaffe kusana abo abawambibwa gye buvuddeko mu kalulu ka 2021 kusana abo abazze bawambibwa mu kalulu nga kawedde. Kati nno Hon.Zaake Francis Butebi ono nga mbaka w'Emityana Municipality gyasinzidde eyo mu Lubaga Mutundwe n'abaako obubaka bwawo Abasiraamu ku butya bwe balina okusituka ne beerwanako kubanga gavumenti ya Museveni beesinze okunyigiriza ennyo era n'abategeeza nti abantu abakwatiddwa oba political prisoners 9 ku bo Basiraamu era n'abakunga mu ngeri emu oba endala okusitukiramu basobole okubanga beekwata ekitole kimu okuggyako nakyemaliro ono basobole nabo okubanga bafuna emirembe mu nsi yaabwe. Nga sinaba kubanga nkuwa kiripu ya Hon.Zaake Francis Butebi nga awanda omuliro ku gavumenti ya Museveni nga bulijjo wazze nga akikola, nzikiriza nkujjukizeeko Abasiraamu empajiruwaga abattiddwa. Ngenda kubanga nkugirayo eppeesa lya Sheikh Muzata era nga ono yali peesa ddene nnyo mu Buyisiraamu. Mwali mumanyi ng'omusajja ateerya ntama nga buli kimu akyogera nga bwe kiri. Yalina bye yayogera ku Sheikh Mubajje essaawa zino mu biraba. Yagambanga nti Mubajje yatunda ebintu by'Obusiraamu n'addukira e Saudi Arabia nga bitabuseetabuseemu kaawo naye abantu babiraba kati. So kati katono nnyo kale kansooke mbawe speech ya Hon.Zaake Francis Butebi ng'awandula omuliro eri gavumenti ya Museveni n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Olwaleero bigenda mu maaso ebyogerwako buli omu ebiri ku mimwa gy'abantu biri ku buki Busiraamu. Era naffe eri gye tuli mu kibiina kyaffe ekya NUP oba mu byobufuzi era ebisinga otubonyaabonya era bisinga kuba baki Basiraamu. Bw'olaba abantu baffe abattiddwa gye twali mu Arua Yasinika Kauma yali muki Musiraamu. Abaana abawambiddwa tetumanyi gye bali bonna abasinga obungi 9 ku buli 10 baki Basiraamu. Abatulugunyiziddwa nabo abasinga baki Basiraamu. Era nange engeri embonyebonyemu oluusi abantu babuubuka ne balowooza nange ndi muki Musiraamu. Naye basaba ne bannyabo ebintu byonna ebikalubo ebintu byonna ebinene bikuba abo ab'amaanyi kiba kitegeeza mu Uganda Obusiraamu bw'amaanyi nnyo. Obusiraamu bwe businga okubeera obw'omuzinzi n'okubeera obwakabye ennyo kubanga tewaliwo kintu kinene ne kikuba muntu mutono. Era nze njagala okubagumya basaba ne bannyabo Abayisiraamu abali wano bahaaji ne bahajati Abayisiraamu mwenna bino ebiri mu kubakuba biriwo kaseera buseera. Teryasobola kutunda ttaka lyammwe, teryasobola kulitwala kuba tebasobola kulisengula kulijja wano kulitwala eri. Mbakakasa bijja kusigalawo, bijja kubeera byammwe. Mwe mulinde bulinzi Kyagulanyi akwate mu ntebe bonna abangi ate ngeri kigenda kubeerawo mangu ddala. Abasigadde tulina byakalukuba tukimanyi mwami Museveni nabanga ki twetwagala tulume nalo tujja kuba Museveni Abasiraamu muterere n'Obusiraamu mukole ki muterere bye batwalibwako musobole okuba nga bikola ki nga bijja. Naye ekyo kigenda kukolebwako eri abantu ab'omuzinzi era mu struggle ey'okuggyako mwami Museveni Abasiraamu mulina kuba ku mwanjo nnyo kubanga ky'ekizibu ky'eggwanga lino erisinga n'abo abatwala
bumu kwegatta kwogeza kigambo kimu kubanga bwe batemwegasse awo nga n'omulaba akola ki atwala byonna byagala okukola ki twala naye njagala kwebaza nnyo ssebo super spring mufuti okubanga ovangayo n'oyogeranga ku nsonga z'obuyisiramu n'oyogera ne ku nsonga eziba ziyigiriza bannayuganda buli bw'oyogera nga neena abantu basinziira nga tusinziira nga tukola kyetulina okuba nga tukola nga twetabo ekizibu kyekanga taffe uganda naye byonna ebitusoomooza bagambye kadde budde byonna bigenda kuba nga bikola ki nga biggwa era basebo ne bannyabo nze njagala okuba nga nfundikiriza ebigambo byange nga nebaza nnyo abuulidde wano njagala mwoyo amazike gange abiri kuba ebigambo byabuulidde wano bibadde bya muzinzi nnyo singa mubigenderako ate era ne nsonga ya ofiisi nayo njagala ngikoleko era n'amazike gange wano wegali mangi galinga wanaana nago nga we disitulikandi waffe wamu n'omubirizi waffe mwebale nnyo mwebale ddala people power our power kifuge oyo ye Hon.Zaake Francis Butebi essasi akuba ku nnyama. Jjukira nti ye nga bw'akutegeezezzaako nti ayise mu bizibu bingi nnyo era mwamulabakokko nga bamukuba emigga emiyitirivu ne batuuka n'okumwasa omutwe okutuuka okumutwala mu ggwanga lya Amerika okubanga ajjanjabibwa. Era eno yagendayokko emirundi egiwererako ddala 3 mirambirira gye yakubwa ennyo okukomayo obukomi mu biseera bya kalulu ka 2021 nga kosa n'ebyo ebibadde bijjangawo mu kutambuza emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform. Hon.Zaake Francis Butebi kido nnyo oba muntu ali close to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era lumu President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza eggwanga nti Hon.Zaake Francis Butebi however much nti ayise mu bintu bingi nnyo tavudde mu struggle eno kubanga kitaawe ye mukulu Ssembuusi Butebi y'omu ku bannaggaga be tulina mu ggwanga lyattu erya Uganda era oboolyawo Zaake yandibadde ebyenkyukakyuka abivaamu n'adda mu kutambuza emirimu gye akosa ne bizinesi za kitaawe of which teyabiraba. Yavaayo kubanga alwanirira ebyo eddembe lya bannayuganda okusobola okulaba nga nabo babeera mu nsi yaabwe yeeyagaza newankubadde nga ye buli kyayagala asobola okuba nga akifuna newankubadde nga takijje ku musaala gwafuna mu palamenti y'eggwanga kubanga ye ava mu famire eyinamu kasente naye teyatunuulira ebyo wabula yavaayo okulwanirira omuntu wa wansi. Kale sigenda kubanga nsukkawo awo oyo yabadde Hon.Zaake Francis Butebi. Amanzikirize mbagalize okusiiba obulungi atakuumira mpeera abankuumire mwebale kubanga mwekuumira ku Baby Television Uganda yonna gye musinziira mu mawanga ag'enjawulo. Mbalaba abali mu ggwanga lya United States, UK nga kw'ossa ne Saudi Arabia mwebale nnyo kubanga mutugoberera n'ensonga za struggle.